nitugamba nti amasimu tukubategeezezza empuliziganya zonna nzigule oli wa ddembe okulugumya olukomo nitwogera ku mulamwa guno omukulu bwe guti tukirabye nti tewali kibiina nakimu bwe kiti ekyannawannamunigina ekyogera ku mawanga 15 agakola Uganda. Tewali kibiina kigamba nti tuddeyo wali ku mmeeza eyaleeta Uganda oba ku mmeeza eyapanga Uganda. Era tulabye nti waliwo awulugumya olukomo munaffe atukubidde essimu twesimye okuwuliza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale amannya go ne waajo osinzidde otukubire ebibiina by'obufuzi mu Uganda. Nze Omumbejja wano beebaza okuweereza ssebo twesimye okuwuliza munansonyiwa mbadde siriikaawo ku layini tulina obuzibu bw'embuyaga zirabika emiti egyagudde ku bondi ku masannyalaze girabika gitawaanyiza ekitundu naye wow. Kati omulamu ogwo nze ngwogerako nti abaleeta ebigundi ebibiina ogambye nti gugamba gutya ebibiina by'obufuzi mu Uganda abaleeta ebibiina by'obufuzi ebyo mu kusooka kwa byonna tebabireeta lwa bulungi babireeta nga bw'onoga nti bayawulemu okusobola okufuga kye bayita divide and rule. Wow. Kaakati kyova olaba nti baalaba abantu abalina ekintu kyabwe ekinywedde ne bamanya nti wano we tuba tusimba amakanda okusobola okiyuzaayuzaamu kubanga singa weetegereza amawanga amalala kati gende Kalamoja mbuulira abakalamoja mbuulira buli omu ali mu kibiina ki ebintu ebyo tebabyesembereza basigaliza kintu kyabwe ne baba nga bakyasigadde nga bali wamu. Naye kakati wano mu Buganda olw'okuba bwe bajja nga balaba nti sisitimu ya Buganda tebalina bwe bagisensera nagiyuzaayuzaamu ate nga bwe kye babagezaako okubagamba ng'ekyobufuzi kyonna bakiwakanya kuba balina ekyabwe kati ne batandika okusendasenda bano ab'ebonoyita oba abeegundi ab'emitima emiweweevu. Wow. Ne batandika okusobola okuyingiza ebintu byabwe ebyo eby'ebibiina. Naye ddala bw'okitunuulira olaba kiki kye kiyongeddeko ku ggwanga okuggyako okulitaagula okusuuza ebintu byabwe bye balina wamu n'okwongera okutta abantu okutaliiko kkomo. Kubanga singa otunuulira ebibiina ebyo gye byava obalaba nti singa wagwawo ekintu tomubuulira bya kibiina agamba nti nze nkola kulaba nti munnaggwanga munnange abeera bulungi. Laba egundi zonna obubenje bwonna obuguddewo mu mawanga gano agajja nga galeeta ebibiina ebyo mu Buganda. Wow. Kyonna ekibawo yasookera ku ggwanga lye tomubuulira kya kibiina era bakuga nti ebibiina musooke mubizze wabbali tumale okulaba nga abantu baffe baba bulungi. Kaakati ddala bw'oba nga ggwe Omuganda oyingidde ebintu bwe bityo nga bisazeesaze mu ggwanga lyo oyinza okugenda katuuti n'obabuulira abantu kiki kyoyagala. Kubanga mu Buganda tulina sisitimu ey'ebika. Bw'oba owulira nga toyagala kukolagana nnyo na kintu oba kwegamba oyagala okole mugundi mu bitundutundu nga temuli wamu, twalina ebyaffe eby'ebika bikola bulungi buli omu alinga bwali kyokka nga mu bwe tutandika okukola emirimu ffenna tugikola omulundi gumu tukolera wamu naye buli omu n'asigalayo gy'ali. Kaakati ate gwe ekikuleesa ebibiina ebirala kiki ekyo ky'oba oyagala okuggyako okwagala okunyagulula n'okulowooza nti lwe banaafuna ebitiibwa n'okufuga n'okubeera ku butebe kye bataasobola kufuna luli nga bayita
mu buwangwa bwabwe kyoba olaba nti baabigoberera naye nga bigenza okumaliriza nga tebirina kye biyambye. Kiki ennyo kyekizimbidde ebibiina ebyo kyebizimbye ku Buganda eri eyasooka oba kati eriwo? Kiki kyebyongeddeko? Kyoba olaba nti amawanga nga Kenya basigalira mu gundi, basigalira mu mawanga gaabwe, ekibiina kigenda n'okusinziira n'eggwanga ly'abantu. Kati bano singa tebakigenderera nnyo kyekigenda ne maaso. Kati UPC Abaganda be baagitandikawo baali balowooza nti basobola okufuna sapooti eri abantu abalala ne bagenda ne bagibanyakulako. NRM Baganda be baagitandikawo naye era abagundi abamawanga amalala bwe baayingira ne bagibanyakulako. Kati weebuuza kiki ekiba kikyakutwala mu bintu ebifaanana bwe bityo? Olina sisitimu ya Buganda ekola obulungi weeri, terina gwetta. Toyinza kuwulira nti kubanga bano olw'okuba ab'engabi bangi nnyo kabagende batta ab'ebinyomo, oba toyinza kuwulira nti ab'effumbe bagagga nnyo n'olwekyo tebakyasobola kuwulira oba tebakyasobola kukolagana n'abampeewo. Tebiriiwo. Buli omu mugundi mu kika kye asobola bulungi okukolagana n'omuntu omulala. Kyekintu ekigatta, kyekintu kyokka Mukama kye yatukoleramu, kye yatutonderamu, ekitwala ensi mu maaso nga tekirina mulala yenna gwe kikosezza. Wow. Kaakati ssebo nze kangira nkyakomaawo awangaala omutanda. Awangaale Cucu, twesiimye nnyo era tweyanzeege n'ebigambo ebyo n'okuteesa kw'Omumbejja ng'atubuulidde kyaleesa ebibiina by'obufuzi ne gye byava ne lwaki byasimba amakanda. Kwali kumenya musingi, omusingi gulugulu okwali kuzimbiddwako amawanga ago agakola Uganda n'okusingira ddala Buganda. Kiki kye munoonya mu bibiina by'obufuzi ababiyingiramu? Waliwo munnaffe awulugumya olukomo, katumufune abeeko naye byatutegeeza. Ssebo bannyabo, eno eradio y'Abaganda Babaka, twesiimye okuwuliza. Ssebo bannyabo, twesiimye okuwuliza. Tubuulire amannya go era oteese omulamwa guli nti ebibiina by'obufuzi mu Uganda. Ssebo nze mulongo wano twesimye okuwuliza. Mbalamusizza nnyo mwebalo tuweereza. Naffe bwe tutyo awo. Mwebale tuwa bibiina bya bufuzi ate okuva ku anga eno ey'obungi bwabyo n'okuba nti bimerukawo buli lunaku. Kintu kikulu nnyo omulamwa guno, ndowoozeza ni mukulu nnyo. Ndowooza oba ndekerawo okyogera kuba buli ogujja ngamba ni mukulu nnyo, naye bw'okisaako essiro olaba nno gulina engeri gye gutuwabulamu n'okutuluŋŋamya mu ngeri ki gye tuyinza okusengejjamu ebibiina bino ebingi ennyo ebiriwo. Wow. Na ngeri ki gye tuyinza okulondako. Ndowooza nti omutesiteesi ayogedde, simanyi bulungi waliwo ekiseera kyenvuddeko wo, naye nti ayogedde nti ekyo ndowooza nkiwulidde bulungi nti abatambulako mu malediyo ago ne mu bibiina abo tubabuuze oba Uganda yawaba, era bweba yawaba tubabuuze oba kyetaagisa okuddayo we yawabira. Mazima ddala. Kati bagenda ne bawulira ne boogera ne bagamba nti waliwo ba stakeholders, nti abantu kwegamba abakiinamu emigabo, katugambe nti abalina emigabo mu Uganda, naye nga teboogera baani abo abalinamu emigabo. Ekigambo ekyokwogera amawanga agali mu kuteekawo Uganda tebaagala kukyogerako, so nga ate
gwe musingi Uganda kwe yazimbibwa ekyo bw'okijjawo waba tewali Uganda. Mazima ddala. Kwegamba nga tebanga nawo. Kubanga yo Uganda kubwayo kyenkana teriiwo kubanga ekyo yenna omusingi baagumenyawo. Naye kwegamba okuddayo okutunula mu musingi kyandibadde kikulu kubanga buli kintu kyonna ekikka gye kyava. Omuganda aga nti ebidiba bidda waabyo. Kwegamba nti n'ennyumba bw'egwa toyinza ate kwebwalabwala mbu ate egudde ku madirisa mbu ate ekoze etya. Olina okutunula okulabira ddala oba omusingi gwennyini munywevu. Buli kintu kyonna kidda eyo gye kyava. N'omuntu yennyini tuwulira baga nti ettaka mu ttaka, evvu mu vvu, enfuufu mu nfuufu. Buli kimu gye kyava. Kale okugamba nti nno kuddaabiriza Uganda waliwo n'ekyo omukulu kyatugambye eky'omuntu